Tereza kake kumusomesa atakuba wuyo. Ono ye papa Panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Olunaku lumu omwami yagenda n'awasa omukyala yali omulungi. Yamwagala nnyo nnyo nnyo, n'amwagala ebitagambika. Bambi olunaku lwayita, ennaku ne ziyita, amazooba ne gayita. Ate labayo mwana wattu n'emyaka nagyo bwe gigenda giyita mpola mpola. Ebbanga liba lyekulungudde. Omukyala bambi najja afuna ekirwadde ky'ataategeera ekyagenda ne kiyiwa olususu lwonna lwe yayina olwali lunyirira, naye nga kitandikiriza mpola mu mbeera eri ekinaakulya oba oli awo kijja olaba ekiwala atalabayo kitandikira mu masega. Ekinaakulya ogoba kijja gy'oli, sikiini yonna oba luyita olususu lwonna munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo, ne lugenda luyiwa ebirogologo by'ataategeera. N'awulira ng'obulamu bwe buweddewo nga takyetegeera. Yali omulungi yenna n'alyoka agenda enfaanana n'ekyokera ddala ddala nga bw'omulaba toyinza kukkiriza nti yono yali omulungi. Kaalaala. Mu mbeera efaanana bw'etyo omwami we olunaku lumu yava ewaka n'abaako gy'agenda oba oli awo okulambula, nga bw'onaagamba waliwo ekintu bannaffe abamu kye bayita tuwa. Ndowooza tunayita mu mbeera efaanana etyo nti n'abaako awantu we yagenda okulambula olugendo lwe yali agendako. Naye ate mu madda bambi omwami yali akomawo n'agwa ku kabenje, eriiso erimu ne livaamu. Newankubadde omukwano gwabwe gwasigala gutambula nga bulijjo, naye ate ennaku zagenda zeeyirawo. Bambi omukyala yali omulungi, bonna obulungi ne bugenda buggweerawo ddala, era nga bw'omulaba oyinza n'okukaaba. Kati ate ye omwami baawe yejjukira nti yagudde ekkabenje azibye eriiso, era kati atunuza limu. Mu mbeera bw'etyo kwegamba mu Luganda omuntu atunuza eriiso erimu gwe tuyita ow'ettulu. Ery'ettulu liba limu nga lyeriraba, liri erirala lyafa olw'okuba yali ayina gy'ava oba mu kulambula eri n'agwa ku kabenje. Ebbanga bwe lyagenda lyeyerawo mpola, bassebo ne bannyabo, omwami yadde yalaba mukyala we embeera yonna gye yali afaanana
ye teyaddiriza mu kintu ky'okumwagala. Yeyongera mu maaso n'amwagala ebitagambika, naye olunaku lwakeera ne lukya. Leero tubeerawo naye nkya tuyinza obutabaawo. Bambi omukyala n'afa. Okufiirwa omukyala bambi omwami kwamuleetera enyiike etagambika. Bw'atyo bw'amaliriza eby'okumumalirako ettaka byonna, n'amaliriza eby'okwabya ennyimbe, n'alyoka atandika okuteekateeka okuva mu tawuni ate adde mu kyalo. Omwami omu yavaawo ku muliraano mu tawuni we baali babeera, n'amuyita n'amugamba, jangu ogenda okusobola otya Ssebuganda okubeerawo mu mbeera efaanana bw'etyo? Onaatambula otya ng'oli waka, oba oliawo ng'oli bw'omu? Ennaku zino zonna oba ebbanga lyonna ly'obaddewo mukyala we yabadde akuyambako mu kutambula, gy'olaga ne mubeera babiri, naye kati wuno akuvuddeko, ogenda kukola otya? Omwami mu kwanukula yayanukula n'amugamba, Sseruganda, sinnabeera wattulu oba sinnabeera ow'eriiso erimu mmwe nga bwe mumanyi, oba sinnabeera muzibe, naye ekyo bulijjo mbadde nkikola mbeeko engeri gye nkuuma omukwano gwaffe, kubanga mukyala wange bakimanya nti ekituufu kiri nti ntunula bulungi ku mbeera gy'abadde alabikamu, olususu lwe embeera gye lubaddemu. N'amugamba nti munnange yandifudde n'ebbanga terinaba, yandifudde bulumi bw'akulaba nti nze yamukwananga mulungi, ate obudde buno aweddewo, yandibadde alumwa nnyo. Nasalawo obutaagala muleetera bulumi ate obw'okufa amangu, ne njagala nkuuma omukwano gwaffe, naye mbadde siri muzibe, sinnabeera na liiso lya ttulu lino libadde liraba. Saamwagala lwakuba yali mulungi, saamwagala lwakuba nti yalina akabina, saamwagala lwakuba nti yali yawundibwa ng'alina buli kimu, naye namwagala olw'okuba oba oliawo nagwa mu mukwano nga mpulira obulamu bwange bumwagala. Nagwa mu mukwano olw'okuba bambi yandabirira era yanfangako, yandaga ng'omukwano ogw'obutonde ogwa ddala. N'olwekyo nasalawo neefuule omuzibe atalaba mbeera, oba oliawo atalaba mbeera lususu lwe nga bwe luli, neme kumuleetera oba oliawo okufa ekikutuko. Era nakikola nga njagala bambi lubeerera abeere musanyufu. Bassebo ne bannyabo, nze Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona, Omusubbaawa, Mukoleeza Busumaawa. Tuli mu pulogulaamu temwerabira bannakyo ky'okumanya, pulogulaamu yaffe yeeyiyo ate esonze, oba oliawo gye tuyita panado w'ebigambo. Ku mulundi guli twayogera bwe twali mu panado, ono panado wa mukwano, ku mulundi guli twali mu panado w'ebigambo. Ku mulundi guli mu panado w'omukwano twayogera nti nina ebigambo bye natandikirako byava mu kitabo ky'Abakooliso, Abakooliso ekisooka olunyiriri essuula 13 ate olunyiriri olwokuna. Ne mbagamba nti okwagala kugumiikiriza, okwagala kulina ekisa, okwagala tekuba na bujja, okwagala
tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Okwagala kugumiikiriza byonna, okwagala na kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Ne mbagamba okwagala tekugwawo emirembe gyonna, naye oba ebirala byonna biggwawo, buli aliwo alivaawo, ennimi zirikoma, zirigwawo, zirikoma, okutegeera kulivaawo na buli kimu. Naye ate okwagala, oba oyagala oba toyagala, tekuligwawo. Abasibo ne bannyabo munzikirize leero mbeere nga ntandikira wano, naye omulamwa gwaffe olunaku olwaleero guli nti bintu ki by'otayinza kukkuta mu mukwano, by'ogamba nti bino byo bwe mba nga ndi ne munnange, oba oyagala oba toyagala siyinza kubikkuta kabuleŋŋane. Kaakati ate olunaku olwaleero eddakiika 30 ez'akapepejjuka mu budde buno, oba oliawo obw'amatumbi buyite ssaawa 6. N'olwekyo basibo ne bannyabo tetunatuuka mu budde bw'amattansejjere ziba ssaawa 7, naye ng'olwaleero lunaku lwa 5, ekitegeeza tuyingidde olw'omukaaga. Kale abasibo ne bannyabo, abantu balina endowooza zaabwe empitirivu. Naye kankole mu bwe nti ate mbeere nga nkomawo, ate ndyoke nkunnyonnyola oba oliawo ebintu ebyenjawulo naawe obeere ng'omanya. Kati tumira, kugambye tumira abantu bo ate mu ddakiika emu bweti, wamma okyayinza okutumira abasukka ne 10 ng'ono. Dokita Balamaga Kaddu, webale kutuweereza, nsiima nnyo byonna by'otukolera. Nze Kalyesuubula Muwada nga nsinzidde mu UAE. Bane njagala kutumirako mikwano gyange gyonna ne baganda bange, bannyinaze ow'omukwano, mukwano gwange omulungi Nakayenga Omumbejja, bannange nkutumidde. Wamma naawe jangu otumire banno teryaganye. Wowe kale naterewa alaba sikyabiriza, naye gwe sanjasanjako ng'omubyali nnyo obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga. N'omugezi asiruwala bannange, omugezi atayize abanga ettaka eggimu eritalimizwa. Omusomo gw'essangane kojja buulirira teguwoga myaka kuba temuli kumansa ntungo, ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba inflation manyanga okwennyika ennene olw'okuba wamu omubeezi yabula kyokka bangi ng'ebirenje, naye omutuufu yani byonna musengane kojja buulirira. Abaana abalinedde kumpya maama olyote sente y'omusajja ekifo ky'okuloga n'akusanyukira nga bw'akwongera bakasoola omubisi enkwata y'omubeezi, naye kolina yali ekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wonna bazankonika ng'ekinyira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula amaaso agatali ga muwala yekka naye n'omulenzi. nammwe abazadde bannange, waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana. nammwe abantu abakulu mubasomesa n'abaana mubasomesa. Abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka, jjukira nti abaana bayiga ebyo bye wawangaaliramu, kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa, bayiga okuvumirira teri ayinza kuvumirira. Wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu, kitegeeza nti kirungi. Abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza, nga bakuze leero babbali abataano baabwe olw'okuba balyanga ntula naye ennyama laba kati wamma balyanga linnamba. Bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono ntimbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gyera asiima okuwa omukono. Ezo mpisa za buntu bulamu kiti ategedde wamakuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo WhatsApp namba eno eya 0777270777 Omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwala
ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo notumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Bassebo ne banyaba mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe eyo najje mubadde mukkirize n'abanjulidde edda omulamwa abantu abateesa bali bayitirivu ddala naye temufaayo. Kale buli amanyi nti yateesa tugenda kubeera nga tumuyitamu mpola mpola tuwulire bye boogera ate oba oliawo naffe tubeere nga tubannyonnyola bye tuyinza okunnyonnyola naye nga mwenna abateesa abatumira obubaka bonna tugenda kubeera nabo temufaayo era temweraliikirira. Kakati kansooke n'omukyalo ono yannyonnyola tulabe oba tunaafisaawo akadde oba oliawo ate n'amuddira obeere ng'omanya. Ekintu nze mu bulamu bwange kisobola kukoowa kwe kumala akaseera n'omwagalwa wange. Akaseera ako kemmala n'omwagalwa wange kaba kaseera ka muwendo nnyo kubanga akaseera ako kabaamu nze naye. Akaseera ako ebiseera kaba kanyuma nnyo nga tetwogera na ku bizibu by'abaana baffe, tetwogera na ku bizibu byaki, wabula nga twogera ku bintu ebirifreshinga wa mind. Akaseera ako ak'okukola ekintu n'omwami wo, nze okukola n'omwagalwa wange ekintu sisobola kakoowa. Like nga mulina bizinesi gye mukola oba omulimu gwe mukola oba project gye mukola nga mwenna mukolera in one accord. Ng'omuganda bwagamba nti ono alya n'oli alya yemmere ekola ki egenda. Ekintu ekyo nga mwakitandika babiri n'omwami wo nga kiinamu ekirooto nga nawe okiinamu ekirooto ng'akwata wano n'okwata wali, ekintu ekyo sobola kikoowa. Ekirala kyesobola kukoowa kwe kulaba omwami wange nga musanyufu. Naddala ddala nga nze ndi ensonga lwaki musanyufu. Singa nkeera ku makya n'endaba omwami wange ne mugulira oba akasaati n'akasiima, ne mugulira oba akantu n'akasiima kugamba nga ndaba musanyufu, akakaseera sobola kakoowa. Akaseera kotusobola kukoowa ke kaseera ak'okulabirira munno ng'ayina embeera gy'ayitamu. Okitegeera n'oyimirirawo naye ng'omuntu oyo asiima. Waliwo okulabirira omuntu mu nsaasire ng'alinga latrini kabuyonjo nga kyosuulayo kisuuliddeyo ddala nga kigenda fuuka kitagasa. Naye ne wabeerawo okulabirira omuntu ayagala n'addamu n'akugamba bambi weebale nabadde sobola nakweyamba kuyimirira naye wampaniridde nenyimirira. Akakaseera sobola kakoowa kubanga gwe mba nkikolera abaasiima newankubadde nti kaba ka bulumi mba njagala awone naye mukwano okukolera omuntu asiima kyova olaba bagamba asiima ya weebale amala emirimu, something of kind. Ekintu ekirala kyesobola kukoowa ndowooza kwe kutambulako n'omwami wange oba n'omwagalwa wange, oba tutambudde ku bigere oba tutambudde ku street, akaseera ako ak'okutambulako n'omwagalwa wange siyinza kakoowa. Ago go ge mazima. Nyumirwa nnyo okulaba nga ntambudde n'omwagalwa wange, naddala singa mbeera nga mukutte mu mukono n'entambula kuba nze sobola kwagala musajja nswaza, sisobola kwagala musajja gwe banaagamba nti banaamulaba batya. Ekisookera ddala saagala kukola bibanyumira, nkola binnyumira. Omumpi, omuwanvu, omweru, omuddugavu, omutono, omunene, yoyo ye wange. Gwe bikaayira kale biwande, gwe bituuze kale biseseme, naye nze nannyini kyo mba nkiwoomerwa. Okutambulako n'omwami wange ebyo ebiseera sobola bikoowa. Okuteesa, okutuulako n'omwami wo n'omubuuza ki kyoyagala
n'akubuulira kyo kyayagala akakaseera sobola kakowa lwansonga nti kaba kandaga okwagala kw'omutima gwe, kaba kandaga ekirowoozo kye muli munda, kaba kandaga ye yaani kiki ekimusanyusa n'ekimunyiiza. Kale bambi nze ndowooza byebyo ebintu byenkyasizo byesiyinza kukoowa okutuula wentudde ne bwe mba ntudde woba ku kkubo n'omwami wange oba omwagalwa wange, ekyo ekintu kinyumira nnyo okiwulira. Ate era bakyala bannange oba abaamimba w'amagezi akaseera ako mukatwale nga kali special, si kakwogerera mu bizibu by'abaana school fees abuze tugenda mujjawa okujjako ng'era musazeewo n'omugamba you know what honey, let us go out we talk about this, ne mugenda ne mukyogerako ne bwe mubeera nga si kye mwasazeewo okgenda out to talk about that, ebyo mubireke. Kale waakiri munyumyeko ku wrestling, munyumyeko ku Arsenal ne Villa, naye munyumye ebintu ebitabakwatako just to refresh your mind. Kale bambi musomesa kaddu nkwagala nnyo, Mukama akumpeera omukisa, mbatumiddeko mwenna bannakyoto. Weebale nnyo mukyalo Mumbejja, weebalire ddala kuteesa munnange. Tusiimye nnyo nnyo nnyini ddala obwo bugalo bwonna bubwo n'abalala bangi bateeseza bannange, buli muntu yenna amanyi nti alina kye yateeseza buli omu. Temufaayo, tugenda kubeera nga tufuna endowooza zammwe abatumidde mwenna. Tewabaako muntu yenna eyeeraliikirira, kubanga obubaka leero tulina buyitirivu, naye temufaayo, tujja kubeera nga tugenda mpola mpola mu mbeera efaanana etyo. Mpola mpola mujjukire era temwerabira nti ate mwattu ye wuuyo ayiisa obusera. N'olwekyo tujja gezaako okubeera nga tulaba nti buli ndowooza yonna oba oli awo ate tubeera tugizannyira abantu beeyongera okuyiga. Amanya Kibirige Amos, ndi muzimbi w'amayumba, ennyumba eya buli kika, okuzimba, okukola finishing, okusiba obujjo mu luggya oba ziyite pavers. Tuli beesigwa mu mirimu gyaffe. Olina kyoyagala okuzimbira kyonna, wendi ku namba y'essimu 0703 49 70 47, ate nga tuli beesigwa. Kibirige Ddungu Amos, ate endowooza yo weebalire ddala. Abantu bangi abalina endowooza, naye temwerabira basawo ne bannyaboko natumira ku bantu bo bonna b'oyagala. Kola eddoboozi mu kasenge kange watumire abantu bonna b'oyagala. Enamba yange ntera okugibawa eri 0773276127 773276127. Oyita okwo ate n'obeera nga oteesa. Omwami ono tujja kumuddira Kibirige Ddungu, obubaka bwe alina buyitirivu ddala, ate bwe tugwanidde okubeera nga tumanya. Temwerabira n'abaagala audios nga ne kojja alimu ebintu bingi bye sigenda kunnyonnyola bye muwulira mu bulango. Bannange abalina bizinesi muzireete tuzirangire bwereere. Twabawadde omukisa ogwo okumala omwezi mulamba, kitegeeza ogw'ekkumi gundi ebiggwako. N'olwekyo muzire tubeere nga tuziranga. Abanoonya ababeezi, jangu twogere oba nkubiraako. Oyinza okukola eddoboozi oba oli awo nja kulizannyira abantu gwanoonya, naye kyandibadde kyamakulu n'osooka okunkubira. N'ekirala abalina amabaluwa nga mwagala abantu babawe ku magezi, namwe mubeere nga mujja mugaleete, tugenda kubeera nga tugasomera abantu. Ebirala bannange biyitirivu. Temwerabira mpozi ne basaatuula bajja kubeera nga baweebwa ekitabo oba magazine ekwatagana n'obugagga be bantu abavujjirira ebintu bino okumala ebbanga lya myezi 10 bweddu nga tasuddeemu mwezi n'ogumu. Kaakati omukyalo ono alina obubaka bulungi nnyo nnyini ddala. Nsaba tubufune ate tulabe oba oli awo gye
engeri kale kati munzikiri